walina haji omu yali agenda Makka, ye hijja ye yali esooka, naye yagenda asiibule nnyina nti agenda Makka. Nnyina n'amugamba Allah akutwale bulungi, n'amugamba ng'agenda ng'amaze omukuba ekyennyumanyuma, n'amuyita n'amugamba ogenda naye ennyumba egenda kunkuba, oyinza okunsanga ng'enzise. Makulu nnyina yali nga bwe yeebaka bw'ati hatta nga n'ennyumba erimu ebituli, ng'era bazizikawo budeeya bintu, naye n'amugamba nti ogenze naye ennyumba oyinza okunsanga nga enzise. Bino byenjogera Haji mumanyi, akyali mulamu era Makka yagenda, naye teyategeera message ya nnyina. Awo wennyini muzaddewo n'akikugamba, wali badde okola otya? Sooka emmalirize ennyumba ya maama. Waliwo ebintu bye tuleka eby'obwetteeka ne tulumba ebitali bya bwatteeka. Sooka omalirize ebintu ebikuvunaanwako bitereere. Nga bwe mbagambye, eswala ez'obwetteeka okuzisaala tuli ffenna, sooka obeere ng'oli mu busaaze ate oleme kulumba mirimu gitali gya sunna. Era omusajja bwe yajja mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yeewera n'amugamba nti ngenda kusaala esswala 5 sigenda kwongerako. Ezo sunna kiki? Sijja kwongerako, nsiibe nkole nsiibe, ntole zaka, amakulu anywerere ku mpagi 5. Nabbi yagamba ekigambo kiri kimu, yagamba nti aflaha in sadaqa, yeesiime bw'aba ayogera mazima, yeesiime bw'anaaba atuukirizza, kubanga byayimirizaawo byaki? Bya bwatteeka. Nabbi teyamugamba nti ate sunna. Amakulu omuntu okuyimirizaayo eby'obwetteeka kye kikulu okusinga ebitali bya tteeka. Osuubira omuntu okufa obulungi nga tasaala, osuubira omuntu okufa obulungi ng'alagajjalira esswala, osuubira omuntu okutoola shahada nga tamanyi kusaala, nga tasaala, nga Nabbi yayogera dda n'agamba nti al ahdu alladhi bainana wa bainahum taruku ssala faman tarakaha faqad kafara. Osuubira okufuna shahada mu kiseera ekyokufa, oyatule la ilaha illa Allah ng'obadde tosaala. Lwaki abantu beebagala amazambi ne baleka ebintu eby'obutteeka ne babiragajjalira? N'olaba omukyala n'ayambala bukunya n'atambula omutwe gwe nga teyebikanga katambaala, yeewuunya beebikkirira. Ab'ebbugumu teribatta, abo bawangaala batya ku kasana kano? Buli woleka ebintu by'obwetteeka, Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kukuwa nkomerero nnungi. Baganda bange, tuyimirizeewo esswala, tuleme kulagajjalira sswala, tukole ebintu eby'obwetteeka bingi, omuli empagi 5, omuli empagi ez'obusiraamu, omuli empagi ez'obukkiriza, ebintu Allah bye yatulaganyisa nga byabwe. Kati kiringa ekyokulabirako okumanya abantu baleka ebintu by'obwetteeka. Senga omuntu ajja wano n'abeera muyitirivu nnyo wa kusaddaaka, asaddaaka naye ng'abeeka bakaaba, mulowooza saddaaka kyesinga obulungi? Gy'owadde abantu ezo sente z'olaba z'oliisa mukyalawo n'abaana bo zifunamu empeera, naye tuzibawa tuyomba, abamu tetuzibaweera naddala, so nga muli empeera enzijuvu. Saddaaka gy'owadde abantu bwe yeesinga n'egyowadde ku muzikiti. Naye bamekanga wano muli balungi mu kusaddaaka? Waliwo ekizibu n'okwata 5, waliwo ekizibu n'okwata 2, waliwo ekizibu ku muzikiti. Twagala gula kapeti n'ogamba mubale mita mmeka? 40, naye nga towangayo na ku mukyalawo 2 egyawamu. Wabula bw'omuwadde ogumu ekitundu oyagala kumubaza accountability.
nojjayo n'olupapula n'omutuuza aha butto seremeka oguze wa meka ate obutungulu ate ennyanya nga ndaba gumu 3 ebbiri maama lukyamu zizirwa sagala kuzanyira ku sente zimbonyaabonya